Ekisooka ensonga za Kafeero siri musanyufu ku ngeri gye baziba zikwatibwa okuva emabega. Ensonga ezifaanana tezina kukwatibwa mu mawulire. Simanyi lwaki babadde bawoze ewa minisita wadde walina okuba abamawulire. Nze wenabeera minisita nayinanga ensonga nyingi nakolako. Waliwo ensonga ezimu ze twakolako zaali za twazogera kati naye zaali nga ziri mu families. Naye ensonga zino ebiseera ebimu tezeetaaga kwogerera kukolera ku kamera. Simanyi nti lwaki ba ministers balina ekinyegenyege ekyokukolera buli nsonga yonna ku kamera. Tulina ensonga ze tusobola okukola ng'abantu abakulu nga tetuli ku kamera. Simanyi lwaki nti abaana ba Kafeero badde bajja ewa minisita walina okubeerawo ku kamera. For what? Ensonga ze zisobola okukolebwako nga temuli ku kamera. Nze ndowooza mulimu nnyo Kabampaane abantu ate asusse mu bakulembeze. Kabampaane bw'abeera mu bakulembeze atandika okuba nti temukyasobola kukwata nsonga nga bwe zinakwatibwa. Kati olw'okuba nti mwazitandikira mu mawulire zirina kuggwera mu mawulire kyova mbadde mulina okutuuka n'okuziikula omuntu nga waliwo ne kamera ng'ate musobola okukola ensonga zino nga teziri ku mawulire. Waliwo ebintu bingi ebisobola okukolebwako ne binogerwa eddagala mu ngeri y'ekisajja kikulu engeri y'ekikazi kikulu. Eyo ensonga bwe ne batinadda mu bakulembeze ng'abakulembeze bakyakola ebintu mu ngeri ya katemba tujja kusigala ng'eggwanga laffe tukyalifungula nnyo. Prince Job Kafeero yayimba ennyimba nyingi nnyo ezitunyumira. Ffenna Kafeero y'omu ku bayimbi be tutasobola kwerabira. Bw'oba okuba akafaananyi biki bye tunaakwogerako nga toliiwo. Olabye ndabye katemba mu kuziikula ebisigalira bya Kafeero nga baagala kukola DNA ku baana. Naye ebyo byonna kirimu ebintu bingi. Ekisooka gezaako okujjukira bajjajjaabo abasukka abasatu oba abana mu bulamu bwo. Manyi nti tosobola kwerabira jjajjaawo yazaala taatawo oba maamawo. Naye osobola okujjukira jjajja wa jjajjaawo. Bw'oba tosobola kujjukira jjajja wa jjajjaawo kitegeeza yakola kitono nnyo mu nsi. Bwe tubeera mu nsi Katonda atuwa ensi eringa stage ey'emizannyo. Nagendako dda mwena mwali mugenzeeko ku stage egy'emizannyo naye tulina bye tujjukira ng'omuntu ali ku performance mu kiseera ekyo. Ekiseera kituuka n'avaawo ne waddawo abalala ebitundu ebirala biba bizannyiddwa naye omuntu azannya obulungi ekitundu kye teyeerabirwa. Prince Kafeero yakola omulimu gwe. Kati abantu basinga okukaanirwa bya bugagga Kafeero bye yakola. Abaana kye tulina okumanya nti omuntu aba alina byakoze n'ozaalibwa contribution esinga okuba ennene ey'omuzadde gy'akuwa kukutwala ku ssomero. Kati ebiseera ebisinga tumala amaanyi mangi okutunuulira bino eby'obugagga bakadde baffe oluusi bakoze. Aye naffe bakadde baffe ebiseera ebimu tulina kye tuteeka mu bantu mu baana nga bagamba tukoola ssente z'abaana. Kati omwana olina n'akula ng'amanyi nti buli kibakola kike. Ekimu kye mulina okumanya nti ekisingira ddala obukulu kwe kumanya nti contribution abazadde bo kye basinga okukuwa kwe kutwala ku ssomero naawe n'ofuna omusingi okutandisa. Ekyokubiri ge mannya ge bakoze. Amannya erinnya nga Kiwanda, erinnya nga Kafeero, erinnya nga Ssebaana, erinnya nga Kulubya. Amannya ago gakuyamba nnyo gwe naawe okuzimbirako. Not necessarily ku bintu bino. Kubanga ebiseera ebimu ate mwonoona erinnya. Kubanga ekizimbiddwa mu linnya lya Kafeero. N'okuba nti oyogera nti nze ndi mwana wa Kafeero yali omuyimbi. Kati bwe mutuuka kyane ne mutandika okumuziikwa kati ate mutandika okwonoona mmwe erinnya nga nti abaana ba Kafeero nga tebategeerekeka. Kitegeeza nti muserigase yammwe. Ate ligase mwandibadde musobola nnyo okuginyweza nga si mu property naye mu linnya lya taata wammwe. Katusabe Katonda abayambe musigaze ne ligase ya Kafeero muleme kwogerwako ng'ekyenyinyalwa kubanga mufuuka ekyenyinyalwa mu linnya lya taata wammwe. Taata wammwe aba yakolera bwerere kubanga kye tusinga okukola mu bulamu linnya si ssente. Erinnya bwe lifa muba mufudde oba obugagga bammwe babifudde. Ekisooka ensonga za Kafeero siri musanyufu ku ngeri gye ziba zikwatibwa okuva emabega. Ensonga ezifaanana tezina kukwatibwa mu mawulire. Simanyi lwaki babadde bawoze ewa minisita wadde walina okuba abamawulire. Nze wenabeera minisita nayinanga ensonga nyingi nakolako. Waliwo ensonga ezimu ze twakolako
zaali za twazogera kati naye zaali nga ziri mu families. Naye ensonga zino ebiseera ebimu tezeetaaga kukolera ku kamera. Simanyi nti lwaki ba ministers balina ekinyegenyege ekyokukolera buli nsonga yonna ku kamera. Tulina ensonga ze tusobola okukola ng'abantu abakulu nga tetuli ku kamera. Simanyi lwaki nti abaana b'akafeero lwe badde bajja wa minisita walina okubeerawo ku kamera. For what? Ensonga ze zisobola okukolebwako nga temuli ku kamera. Nze ndowooza mulimu nnyo Kabampaane abantu ate asusse mu bakulembeze. Kabampaane bw'abeera mu bakulembeze atandika okuba nti temukyasobola kukwata nsonga nga bwe zinakwatibwa. Kati olw'okuba nti mwazitandikira mu mawulire zirina kuggwera mu mawulire, kyovala mbadde mulina okutuuka n'okuziikula omuntu nga waliwo ne kamera. Ng'ate musobola okukola ensonga zino nga teziri ku mawulire. Waliwo ebintu bingi ebisobola okukolebwako ne binogerwa eddagala mu ngeri y'ekisajja kikulu, engeri y'ekikazi kikulu. Eyo ensonga bwe ne batinadda mu bakulembeze, ng'abakulembeze bakyakola ebintu mu ngeri ya katemba, tujja kusigala ng'eggwanga laffe tukyalifungula nnyo.